you lose. You join them, you win. Omukyala Freedom Masannyalaze yakoze press conference recently n'agamba nti ebigendera bya federation ye tewaliwo nakinakirala kibiina kukwatako ensonga lwaki yavuddeyo ensonga eno gyogirako yavuddeyo yavaayo tewali amugano omanyi nze ngenda nenawa buli muntu ali free era nze kivula basikungi bagamba nti maama teyekubirira sekubirira buli muntu ali free okukola kyayagala babanga fena asazeewo okudda mu association erina okubaayo kubanga tetusobola genda mu federation nga tetutuvudde mu association so association tulina ozeetaaga kati wabanga gyali was doing good abraninga bulungi addeyo abraninge ekintu kisituka ekya association naye ekya federation kigenda speed bonna abaliyo mu association muwuma balekanga batakkiriziganya nakyo ekigenda mu maaso mu federation nga kwe yabaddeyo olowooza buzibu ki buli ku bantu bano kubanga olaba bo bagamba nti nekigenda mu maaso mu federation ambition yabo tebakimanyi kati nze segamba naliyo omanyi ova mu association okudda mu federation naliyo era nkyali registered gyendulungi as a member naye jukira nti nze nali ku police board nze bamu ku be bajjamu nti aba police board tebabamanyi owulidde kakati awo wetwaviiramu ffenna nga police board nitudda wabbali kakati ate federation yenezze katugende n'abatwaniriza abantu tebalowooze nti nno olutalo olwaliwo gwe ne fiina ne banne abaali awo nti ekikuleetedde okuba nti osala eddiiro muddeeni neda sinasala ddiiro nambi nkyali memba esinasala ddiiro ate ekyaliwo ne fiina kintu kyaggwawo dda kyaggwawo nga ne federation tenatala tetunakikomyawo tutya no nze nzize kubanga mukazi mukulu yesalirawo eri manyi gyekiri kuba ye association yasookawo federation yegenda okutwala waggulu gyetwagala okulaga nze ensonga lwaki mwende jjukira nti nyambala ekufira bbiri nina eno neya promota ndi promota ate ndisinga owulidde so ojja kundaba enjanga ojja okumpa interview ng'ate ndize promota nze njogera nolwekyo teweekanga kuba nkikoze emyaka mingi era tewali akyebuuza kuba waliwo abairi beebuuza nga bagamba mama Halima promota oba singa bayinza okuneebuuza oba ndisinga nze ndi legend kyekyo kisookawo mu kuyimba mu promotion oyinza okuneebuuza nze yakola emyaka 8 ku Sheraton nga bayimbi bonna nga bayimbi bonna nze mbateekawo ku Sheraton awoolaba nze natandika Sheraton Gardens nze naleetanga abayimbi abanene besobola kutandika mannya kati buli muyimbi omunene okuva e Bulaaya nze tewali promota asobola ku affordinga ssente za muyimbi avudde Bulaaya n'omuleeta kuno naye Halima Namakula yakikola oyinza okuneebuuza nti siri promota recently twalabawo Ninwaji nga omuwagizi amukwatako ku bigere n'amusemera ku ngato n'amufuba microphone is it nti ennyambala yebaleetera ekyo oba abayimbi bafunye muze nantesaali nze ku lwange sijja kubanga saaliyo n'olwekyo saalaba kino kitogere nga maama kakati nze kyendowooza ku lwange nti bambadde Bulaaya abundi babyanse bonna bazina nga bambadde obukete owulire naye tolabako akwena kubakwatirira okujjako nga ye azze gy'oli n'akuwa omukono kati nze ku lwange mba ngamba nti omuyimbi bw'abanga azze okuyimba munyumirwe tomukwatirira kyekyoka kyensobola okwogera tomukwatirira kubanga asobola okuvaamu ekirala kakati nga bw'omulaba nti oli ayinza okuba yaleze musiimula ku ngatto simanyi lwaki kuba nze sisobola kusiimula ngatto mbenga omuntu mwagala nnyo naye ate ye n'addamu kiri kye baamukola ekirala kye baamukwatako owulidde bayinza okuba nga baamukwatako awalala kati naga nti ate kikino kizzeemu nga funye flashback naye nga nandigambye nti bw'oba nga ozze kunyumirwa sho nyumirwe zina yimba ninga tukoze eki tokotedde muntu nga tokotte mu kuteeko oli muyimire same time oli promota abakyala babiri baziimu olutalo olwaliwo emabega Sindi ne Shiba yes beetaddeko ekivulu kigambibwa nti omu yalina ekirowoozo nga n'asasula omu yalina ekirowoozo ky'okukola Euro Festival Airstrip ono Sindi yenajja n'asasula Airstrip kati abantu batandise olutalo ensonga eno okuba nti abayimbi batandise okweteekako ebivvulu
ogyogerako ki nga gwe promota omukyala? Nganze promota kagamba abantu bano bombi abaliwo bayimbi ba Uganda. Owulira bonna bayimbi ba Uganda si bayimbi bawalala, buli omu ayina engeri ze. Nze byebeevuma sibyagala, olidde sijja kuga nti byagala kubanga buli omu kati ataakinga munne naye ate tubanenya, buli omu alina ekintu ku munne kye tutamanyi ffe. Owulidde kati kyenjagala okugambira public nti bannange temuwagira kintu kino, kyentegeeza tebakisindiikiriza. Ensonga z'abali ababiri tewali azimanyi. Ng'ate Shiba yavuddeyo n'aposinga n'agamba nti ye iPhone oli Nokia. Ate wabeerawo kwegyo emyaka gya Nokia. Nze nkwata iPhone ate ne kutya Nokia naliyo. Waliyo. Gyonna emyaka waliwo. Byonna naliyo. Ne sijja kulima na sese busesi. Olw'ensonga Shiba is funny. Okay. She's funny like that. Oluusi ayogera ekintu nga naye takitegeezezza. Focus, tunga focus. Yes. Owulire nga oluusi akyogera ekintu naye nga takitegeezezza. Sikiwa nti kubanga bonna bali mu myaka gyegimu, tewali Nokia, tewali iPhone. Owulidde kati kyesatekedde oba iPhone 14 oba iPhone 12 iPhone 6 oba 4 sategedde nange nabadde mbuze nga public bwe yabula kuba buli public yazze neebuuza nti iPhone ki, kati sategedde oba iPhone 14 kubanga 14 yeriwo era gye tulina kakati simanyi oba gye badde ategeeza. Nokia sikyajjukira na bwefaanana sikyajjukira kati byanseseza busesa kuba nagaye nti they're just funny people. Singa bategeka omu ng'ali wali side kati ovo ng'omulala ali ku airstrip ogenda wano, sijja kikugamba ekyo, sijja kikugamba ne ku bombi bamanyi wagyendaga. Toyanzize.